Osibye tyano munafa atuuliriza akadde kamawulire mbujjuvu omusomize Evarist Mukiibi. Minisitule by'obulamu ekakasizza nga waliwo ddoozi eddagala 58,608 ezigenda okutuuka mu ggwanga sabbiiti eno okuyambako ku mulimu gw'okugema abantu ekirwadde ekimwambaza bukookolo COVID-19. Eddagala kika kya Sinovac ne AstraZeneca. Okusinziira ku mwogezi wa minisitule by'obulamu Emmanuel Nebyona agamba nti ddoozi 28,608 zijja kuba za kika kya AstraZeneca erya University ya Oxford mu ggwanga erya Bungereza wamu ne Serum Institute ya nga lyakutuuka nga 3 olwokutaano lwa sabbiiti eno, kyokka ddoozi 30 zijja kuba za kika kya Sinovac erya China nga lyo lyakutuuka nga 31 olw'omukaaga lwa sabbiiti eno. Okusinziira ku Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja agamba nti balubiridde okugema abantu wakiri obukadde 20 balyoke baggulewo eggwanga. Yo gavumenti eragidde abatesitesa abakulu ab'ebibuga oba batawunikirako okuddamu okusindika amannya agamba nti 3,10,000 nga bano balemerwa okufuna akasente kaabwe akabowejjere okubayisa mu muggalo. Abantu 7,800 tebasobola kufuna ssente zaabwe oluvannyuma lw'ebimu okubawanda, wabula omutesitesa omukulu wa minisitule y'ekikula Aggrey Kibenge agamba nti abantu 4,10,000 ku bantu 7,800 baweereddwa ssente zaabwe mu biseera bino. Kakati esigaddeyo abantu 3,10,000 nga bano baagala bawe ssente zaabwe 10,000 ng'omuggalo gw'ennaku 42 tegunnaba kuggwako sabbiiti eno. Ebyo nga biri bityo olukiiko lwa minisita lukomezzaawo ekiragiro ekyokuwera obuveera okubukozesa wamu n'okubufulumya mu ggwanga mu kaweefube w'okukuuma obutonde bw'ensi. Minisita omubeezi obutonde Mama Mabira Beatrice Anywa abadde ayogerako ne bannamawulire n'agamba kino kigenda kukola mu bwangu ddala. Eyo nga tuve minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda Major General Jim Muhwezi akakasiza bannayuganda nti tebateekeddwa kutya kampuni ey'aba Russia yaweereddwa omulimu ogw'okuteeka obuuma bunketta bikola mu bidduka bya bannayuganda. Gavumenti ya Uganda sabbiiti wedde yateeka omukono ku ndagaano ya myaka 10 ne kampuni ya Joint Stock Company Global Security ey'aba Russia okukola omulimu gw'okuteeka obuuma buli w'oli nkulaba mu mmotoka za gavumenti n'ez'obwannannyini nga buno bannayuganda bennyini bagenda kubusasulira ambeko kumala umenyi bw'amateeka mu ggwanga. Obala bannansi kampuni abadde bajjogerera amafuukuule nga bagamba nti n'emisango mingi gye banemba nagyo omuli n'egy'amabanja mu kkooti ez'omu ggwanga erya Russia. Kati olwaleero minisita w'ebyokwerinda Major General Jim Muhwezi agambye twali kinakweraliikiriza bannayuganda kubanga buli kimu gavumenti ekikoze oluvannyuma lw'okunoonyereza. Ebyo nga biri bityo abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso babakanye n'akaweefube w'okuddaabiriza enguudo zonna nga baziiwamu kolansi. Disitulikiti eno erina kilomita z'enguudo ezisoba mu 35 zirina okulabirira nga ku zino olw'ensimbi ez'omunyoto tebannaba kukola yadde kilomita 10 eza kolansi. Kati ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matya Lwanga Bwanika abadde alambula oluguudo olugenda kuyibwa kolansi okuva e Jenina, Ganda, Nsumbi, Kyebando, Kabulengwa okutuuka Naluvule Hoima lwezaako kilomita zikunukiza 9 n'agamba nti balwana bwezingirire wakiri okuuka ejjembe okulaba ng'enguudo zonna baziwa kolansi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ate bwe tweyongerayo waliwo abatuuze ku kyalo Namumira ekisangibwa mu ggombolola ya Central munisipali y'e Mukono abagudde ku kyokya omusajja eyita nannyini ttaka ku babadde balina ebibanja bw'agudde ku mmere yaabwe n'agisenda nga yetwogerera basigadde ettayo. Hassan Waswa Bosa agamba nti asikira ekibanja kino okuva ku kitaawe kati omugenzi Ismail Bosa ne okuva kitaawe lwe yafa waliwo omusajja eyita nannyini ttaka Sulaiman Mayombwe ngono abadde abaliisa akakanja era ng'azze bakolako effujo eritagambika kutuusa lwaze n'abasendera emmere. Bano balaginde gavumenti okuvayo kubayamba ku bantu ekikula kino kubanga mu kiseera nga kino tebakyakola ate wabadde bajja ekyokulya basaanyizzaawo. Ag'essaawa eno geegonze Evarist Mukiibi tunaddamu ne tugana amakulu biru ge bakubira enkyakaali.